nnyo n'amaanyi olaba ninako awantu wonna ewaluma kiraga ndi bulungi mashallah abantu ku social media babyogera mboli nsawo yakabako gwomukwatira ensawo gwomukwatira engatto gwomukolera buli kimu kituufu nnyo ebbanga lyonna lino olina okubeerangawo ne mukwano gwo ako nkawulidde olina okubeerangawo n'omuntu nange ndi nsawo ye gwe keberamu batopiki taliimu oba nange okebere mu nsawo ye nga siriimu wulirizaamu ekintu ekyo bantu tebagala bakolagana empalana yajja dda eri abakolagana gye weeri yakolifuna omuntu alinga ggwe ng'omanya empalana ogikoze ate ffe tuli lwedde okwawukana n'abo abaagala okwawukanya abantu nakigambako eyo topika sente ne mugamba nti no topiki nze sibira na mukwano gwange ng'ataweza myaka 10 nange uyakubuulire twawezeza 10 salamu alaykum ate n'ekirala ebbanga lyonna olina okubeerangayo n'omuntu nga bw'oba like waliwo contaction ye etuukawo nti ojo ogambye owulidde nti oba ekintu kigudde kasente of course omanyi omuntu owange obukwani webale nnyo nange nikesi bw'owulira ekintu kyonna kyotategeera kabako essaawa ennooba oli mwangu nnyo okufuna ki information abamu batuse nogamba mbuno kabako gyagenda okuyimba naawe akuleeterako mbunge ennyongeza ne tugamba topiki omuyimbi w'eggwanga ate era of course nkugambye kirungi nnyo okubeera nga n'asookawo n'omulala najja mwena temugenda kujja lumu kyovula abantu bali mu understanding ate buli muntu ate buli kintu kyonna kye tukola buli muntu Katonda yamuteeramu omukisa gwe nti ogenda kujja ne gundi ate naawe ogenda kujja ne gundi ate buli muntu olina okubeerako ne step ze mulina okubeeramu era kituufu nnyo andeeta era kabakotao tebamukubira ne bamugamba waayi twagalaku era bagambirawo kasente wuyo naye agijja agirumba so it is the right thing bro kintu kituufu nnyo ddala okuyimba sirina mulimu mulala gwonna gwe nkola mulimu gwa kuyimba nkola omulimu gumu gwa kuyimba omukyala ali atya kubanga munaye kabakoye obimanyi ebyeneddumuna gwe lwaki tofollowinga footsteps ze naye n'otulagayo omuntu oba naye n'okitongoza era nange obudde obutuufu ebunaba butuuse inshallah gwe manya nti nno nammwe mujja kuba mukifuna from direct me kamini concert inshallah njagala sawa yonna nja kukakola era nja kubamba buulira jjowe kuba gwe kimanyi gwatuukirwako ensonga zonna gwe gwazitandika seera nja kuba nkubuulira inshallah naye nga nkaliyo nnyo era nkalowoozaako nnyo mb'oliawo oli rising star eva oliawo toleeta music mupya obeera oba otyo kwegamba oyinza bagamba nze ebiti byonna biyogedde nabiyita mudda nembitu kati ndi mu biti sibimanyi nange okitegeera kyenyinza okubuulira nti so kyolina okumanya ebyo byoba owulidde oyo aba abyogedde abeera ye because nekirala oluyimba lwe nasooka okukuwa nefuuka hiti yo sigwe wangamba tino ate okuyimba bannaye si kwangu musobola okuyiya wano oluyimba gwe nkutuma ogenda oluyiya oluyimba so okuyimba kutambulira mu mitendera gyako Katonda mwaba yakutondera mulina okutambulira ate era oba okimaking ate era obeera big